الحمد لله فاطر السماوات والأرض ذو العزة والسلطان والمن والإحسان وصل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Aburuganda abalungi, olunaku lwaffe olwaleero tujja kutunula ku dduwa omuntu gy'asoma ng'ayingidde mu kifo ekipya, omuntu gy'osoma ng'oyingidde mu kitundu ekirala. Bantu bangi bafuna okubonaabona, bafuna endwadde, babonaabona mu bitundu bye baba bagenzeemu oluusi, naye nga obuzibu olumu oba buvuddeko okubeera ng'abonaabona oluusi eba mbeera gyeyingizamu ye yasoma dduwa ki ng'akiyingidde. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yamanya nti omuntu singa okyusa obulamu n'ova mu mbeera wakategeze mu nsi gy'obaddemu n'ogenda mu nsi endala, ogyasangayo abantu balala, embeera gy'ebeeramu ebeera ndala, abantu obuwangwa bwe beeyisaamu buba bulala ku bwewammwe. So nabbi waffe Muhammad kyava atuwa edduwa ti singa oba oyingidde mu kitundu ekirala, singa oba oyingidde mu kifo kyonna ekirala, bangi bali mukubyeyo babonaabona, n'agenda e Saudi, n'agenda mu nsi Qatar, Dubai, babonaabona basanga balinga abantu bajjudde mashiriki, bali mu mbeera za njawulo. So nabbi waffe Muhammad yatuwa edduwa, dduwa gy'osoma ng'oyingidde mu kitundu ekirala tugamba nti Allahumma rabba samawati sab'i wa ma adlalna wa rabba aradina sab'i wa ma aqlalna wa rabba shayatini wa ma adlalna wa rabba riyah wa ma dharayna as'aluka khayra hadhihi al-qaryati wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Jidam Allahumma rabba samawati sab'i wa ma adlalna wa rabba aradina sab'i wa ma aqlalna wa rabba shayatini wa ma adlalna wa rabba riyaha wa ma dharayna أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. Nziramu edduwa eyo. Nabbi yagamba singa oba ogenze mu kitundu ekirala beera ng'osoma edduwa egamba nti Allahumma rabba samawati sab'i wa ma adlalna wa rabba aradina sab'i wa ma aqlalna wa rabba shayatini wa ma adlalna wa rabba riyaha wa ma dharayna as'aluka khayra hadhihi al-qaryati wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Amakulu g'edduwa eyo nabbi waffe yatugamba nti singa oba oyingidde mu kitundu olw'okuba yamanya obubi obuli mu bantu bw'oba ogenzeemu, si nti be bantu b'obadde owangaaliramu, yatugamba gamba nti Allahumma, ay Allah nkusaba, Allahumma rabba samawati sab'i wa ma adlalna, ay Allah tabaraka wa ta'ala gwe omulezi w'ensi omusanvu, wa ma adlalna, n'ebyo byonna ebiri mu bisiikirize by'ensi ezo omusanvu. Tigwe Allah omulezi w'ensi rabbu samawati sab'a wa ma adlalna, yagamba gwe omulezi w'amagulu omusanvu, wama adlalna, n'ebyo byonna ensi byezisiikiriza oba ebyo byonna ebiri mu bisiikirize by'amagulu omusanvu. Tugamba nti Allahumma rabba samawati sab'i wa ma adlalna, ayi Allah gwe omulezi w'amagulu omusanvu n'ebyo byonna ebiri wansi w'amagulu omusanvu, mwe muli bamalaika, mwe muli ebitonde ebirala byetamanyi Allah yeka byayesigaliza. N'agamba nti wa rabba aradina sab'i wa ma aqlalna, ayi Allah era gwe omulezi, nsaba Allah gwe omulezi w'amagulu omusanvu n'ebyo ezisiikiriza, era gwe omulezi w'ensi omusanvu
n'ebyo byonna ebikola ki ebigiwangaliramu oba ebipendinga ku nsi, and those that they uphold, ensi byebeera nga ekwatiridde byewaniridde, mwe muli ensozi, mwe mulifa abantu okuli amayanja, ebyennyanja n'ebiwuka byonna ebiri ku nsi. Yagamba nti saba dduwa ng'ogamba bw'oti, nogamba nti warabba shayatini wama adlalna, era gwe Allah tabaraka wataala omulezi w'amasitaani gonna, wama adlalna, n'abo boona amasitaani begabuza. So gwe Allah omulezi w'amasitaani n'abantu sitaani gezaabuza, amashayatini. Ogamba nti warabba riyaha, gwe Allah katonda w'empewo, gwe nnyini mpewo, gwe mulezi w'empewo, wama dhaaraina, n'ebyo byonna empewo byezikunguuta ne bikasukakasuka aba byezisaasaanya, and what they scatter. Aye Allah, gwe omulezi w'empewo, n'ebyo byonna empewo byekunguuta, empewo byekasuka, empewo byesuula. Nogamba nti as'aluka khaira hadhihi alqaryati, aye Allah nkusaba ompa obulungi obuli mu kitundu kino, oba obulungi obuli mu kyalo kino, wa khaira ahliha, ompe n'obulungi bw'abantu abali mu kyalo kino, wa khaira ma fiha, ompe n'obulungi obukirimu. Aye Allah nkusaba ompa obulungi bw'ekyalo kino, ompe obulungi bw'abantu abakiwangaliramu, era ompe n'obulungi bwakyo, kubanga Allah asobola okuwa obulungi obuli mu kyalo ekyo n'atakuwa bulungi bw'abantu balimu, abantu babeera nga bakuyisa bubi. N'agamba nti wa a'udhu bika, era Allah neshingiriza naawe omponye, min sharriha, omponye obubi bw'ekyalo kino, wa sharri ahliha, n'obubi obuva mu bantu ab'omu kyalo kino, wa sharri ma fiha, n'obubi bwe watondera mu kyalo kino, n'obubi obusangibwa mu kyalo kino. So osanga mu kyalo nga mulimu obubbi, mulimu abatemu, mulimu abasezi, abalogo, abaki. So Allah n'abeera ng'omusaba akushingirize byonna ebibi, byonna ebiri iva mu kitundu ekyo, akuwonya obubi bw'ekyalo, akuwonya obubi bw'abantu abakirimu, akuwonya obubi, kubanga mubeeramu oluusi obutemu. Mulimu abantu nga basaddaaka banaabwe, gwe n'ogenda ng'ogenze kola sente n'ovaayo ng'okoze nga saddaaka, ne bakomyawo ng'ate gwe basaddaaka. So diwanjiddamu amakulu gayo, nabbi yagamba nti Allahumma rabba samawati sab'i wama adhalna, nti ayi Allah nsaba gwe Allah omulezi w'ensi omulezi w'amagulu omusanvu, n'ebyo byonna ebiri mu kisiikirize ky'amagulu omusanvu. Nagamba nti warabba aradina, era gwe Allah omulezi w'ensi omusanvu, wama aqlalna, n'ebyo byonna ebiwangalira mu nsi ezo omusanvu, oba byonna ebidipendinga ku nsi ezo omusanvu. Nogamba nti warabba shayatini wama adlalna, era gwe Allah omulezi w'amasitaani n'abo boona masitaani bezibuza abaabula. Nogamba nti warabba riyaha wama dhaaraina, era gwe Allah tabaraka wa ta'ala omulezi w'empewo, n'ebyo byonna byezikunguuta, byonna byezisansaanya, byonna byezisikatalinga, ebibeera nga empewo ekunta n'ejja wano n'ekikasuka eri. Nogamba nti as'aluka khaira hadhihi alqaryati, aye Allah nkusaba obulungi obuli mu kitundu kino, saba Allah ompe obulungi obuli mu kyalo kino, wa khaira ahliha, ompe n'obulungi bw'abantu abali mu kyalo kino, wa khaira ma fiha, ompe n'obulungi bwateeka mu kitundu kino. Saba Allah ompe obulungi bw'ekyalo kino, oba obulungi ekyalo kino kimbeere kirungi, ompe n'obulungi bw'abantu bano abakiwangaliramu, ompe n'obulungi bw'ekyalo kino bwekiteekamu obukirimu, Allah obumpe. Oba ogenze kola bizinesi nga abagenze Dubai, nabeera nga zitambula bulungi, abagenze Saudi nizibeera nga zitambula bulungi, abagenze ku byeyo waawa wonna, abaleetake awaliwa, oba ogenze Kampala asuubula, Allah nabeera nga assaamu kibaraka. Ogamba nti wa a'udhu bika, aye Allah nkusaba onshingirize, min sharriha, omponye obubi bw'ekyalo kino, wa sharri ahliha, omponye obubi bw'abantu abakiwangaliramu, oba n'obubi bw'abantu abakiwangaliramu, wa sharri ma fiha,
n'obubi Allah tabaraka wa ta'ala bwatondera mu kyalo kideno ngabo bwa mu kitundu waliwo ebitundu nga bakimanyiko okusezi kiboga tegendeka kozi rarakai bali basala n'emisana kati nga waliwo ekitundu nga bakimanyiko ekyo bali baloga nobeera nga waliwo ebitundu nga babimanyi mu bwenzi Dubai tegendeka bali abaana betunda emisana kutuku so nobeera nga waliwo ebitundu kati Allah n'omusaba akuwonya obubi bwe yateeka mu byalo ebyo Allah byakolimira byassaako laana nga ekyali mu kyalo kya Sodomu ne Gomora abasinga omungi abamanyi ekyaliwo munabe Luutu ekyalo kyo Allah yakinyiigira nabeera nga akikolimira so Allah omusaba singa oba oyingidde ekitundu oba oliawo Allah nakuteramu baraka nakuwa obulungi obukirimu nakuwonya obubi obukirimu byonna byakuteekerateekera nabbi yagamba nti edduwa yekyusa kadali y'omuntu duwa esobola okyusa kadali Allah asobola kuba nga yakutondera okubeera nga ofiira ku kyeyo n'osaba edduwa enungi bwetyo Allah nakusaasira n'okomawo n'ofiira wano bulungi sobola okuba nga Allah akutondera kubeera nga ofiira mu nnyonyi n'osoma edduwa ng'otambula Allah nakusaako obukumi bwe nakusaako rahma nakusaasira n'akyusa kadali ye sobola okuba nga ekitundu wolaze togenda kuvaawo ng'oli mulamu oba ng'olina ofunirawo omusiiba osoma edduwa ng'eyo osaba edduwa Allah akuwa obulungi bw'ekitundu ekyo n'akuwonya omusiiba gwe yateeka mu kitundu ekyo so mwena abampuliriza mbakubiriza okubeera nga singa oba otuuse mu kitundu kyonna olina okubeera nga weekwata ku dduwa eyo atagitegedde bulungi namba yange kweri ku channel kuno okusobola okujja mu inbox yange nembeera nga ngikuwandiikira bulungi nengikusomesa bulungi nobeera nga ogikwata n'ogiteeka mu duwaze zokozesa buli lunaku bambi abantu abali kubye batukubira amasimu seekansabira ku duwa naye ng'oluusi naawe kennyini osobola okwesabira kubanga duwa esinga okuba enungi gye weesabidde mu maziga gomanyi kiri mu mutima gwo yonyinza okusabira ng'oluusi abamu basabira nga bayagala yasiramu kasente naye nga niyo yange sigyeri wabula oligwe mu maziga go gw'olina ago weesabire mu maziga ago Allah ajatunula ku mutima gwo eniya gy'okozesezza n'amaziga g'okaaba abeere nga yanukula edduwa gy'osabye mu mutima omulungi bekhoroso niya so mbasabira mwena twekozesa edduwa ezo nga weesabira wekka oleme kudda mu baseeka kuba lyakuseeteza mmwe mwe basabire pozi embeera egaanyi walinakuba najja waneeno ndwala saba dduwa eyo Allah ajja kussaako rahma ajja kusaasira ajja kubeera nga akuteeramu obwangu mu buli mbeera dduwa ngimaliriza nga ngiddamu emirundi ebiri dduwa egamba nti Allahumma rabba samawati sab'i wama adlalna wa rabba al-aradina sab'i wama aqlalna ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذارينا أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب أراضين السبع وما أقللنا ورب الرياح ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذارينا أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.